era ne juzi mwamulabye tuli mu kunoonya Eddie Mutwe yawambibwa family temanyi waali bannamateeka tugezaako kugoberera ensonga zino Muhoozi n'afulumya ekifaananyi wuuno mulina nga bamwambudde engoye bamukubye ku bifeeso giraba eriko ebibundu Muhoozi n'agamba wuuno wano nze mulina era tukyamukubira ddala mu bumenyi bw'amateeka obuswaliza ddala ebintu bino in fact birina n'okusukka nti just NUP oba opposition fenna tulina okuvumirira ebintu bino nina abantu abamu benda baba bakulembeze mu NRM oba bawigizi baabwe nga basanyuka oyo Eddie Mutwe mumukubire ddala naki n'atamanya nti kakati ono Muhoozi akola effujjo enkya naawe bwona omwenyiiza ajja kukola kintu kyekimu fenna tulina kwogeza ddoboozi ery'omwanguka okugaana ebintu bino yes waliwo abagamba nti Muhoozi abikola bino ng'atamidde oba ki omuntu ne bw'oba otamidde eventually ettamiro likuggwako naye ye buli bwagamba nti agenda kukola kino akituukiriza buli bwagamba agenda kukola kino akituukiriza so abeera tasaaga ate nga ye muduumizi w'amagye kati fenna ng'eggwanga kitukwatako si ffe just ffeka abali mu opposition oba bapolitician ne civil society bannaddiini abakulembeze b'ennono fenna era twebaza abo abasiga bazze boogera tusaba tusigale nga amaloboozi gaffe gano gavaayo ffe tetubagamba nti muveeyo muwagire NUP people power naki nga munnaddiini mukulembeze w'ennono n'abalala naye tugamba nti amaloboozi gammwe gankizo nnyo munnaddiini Bishop Father Sheikh bw'obeera nga muli mu swala muli mu saavisi oba naki ne mwogera ku nsonga zino eddoboozi lyammwe lisinga n'eryaffe so tetugamba nti muveeyo muwagire NUP oba opposition naye tugamba tuvumirire ebikolwa bino ebikyamu kubanga fenna bitunyigiriza kati basooka kuba ffe bannabyabufuzi kati batandise kuba ne bannamawulire twabadde mu process ne bannamateeka baffe okuteeka ekiwandiiko kituyita writ of habeas corpus mu kooti nga tugamba kooti eragire ebitongole ebikuumaddembe okuleeta Eddie Mutwe oba mulamu oba mufu ye process gye tubaddemu naye kaakati amulina tumumanyi era nga kyetugenda okugamba kooti nti kaakati omuntu ono yavuddeyo n'atulaga n'ekifaananyi amwambudde engoye amukubye bwayogera ebyekisaagirira ebintu ebitali mu magezi naye abirabanga kati asanyuse nnyo ono Eddie Mutwe abeera wali ng'avimba obunyaba kati nze mulina ndi mumu kubaakuba kasubire kooti tezigenda ate kutwetolooza kubanga oluusi kooti nazo zituleetinga down twagenda ku kooti ku bannaffe abaabuzibwawo 18 naye kooti high court ne bagamba nti amwe temulese bujulizi bumala okulaga nti abantu bano baabuzibwawo tubagamba abakyala baabwe baabano abaana baabano zi ID n'ebirala kati mwagala tuleete bujulizi ki mugambi gavumenti abantu bano ebaweka embaliriro baliwa accountability of course twateekayo appeal ku nsonga eyo naye katusubire nti kooti nazo zijja kwanguya ensonga zino kubanga kati Eddie Mutwe tetumanyi wawaali Muhoozi yagambye ali mu basement ye tumanyi kikyali mu kumukola n'effujje eddala lyonna naye nga neyo bwe tugendayo twagala okuwulira ku bukulembeze mu gavumenti Minister of Internal Affairs General Kahindo Otafiire atera okwogera ku nsonga zino okutulugunya abantu naki kasubire taasirike kubanga ono mutabani wa Museveni twagala omuwulire kuba kakati bino bimukwatako n'abakulembeze abalala si bumwayi Museveni mutabani wo bino bye wamutuma okukola kubanga ffe twavumirira n'ekyokugamba nti omuwadde ekifo ekyenkizo bwekityo kubanga mutabani wo wuyo dumizi w'amagye mukyala we minisita koddomi we naye alina byakwasaganya muganda we Salimu Sale naye ali awo alinga alina gavumenti n'ebirala kakati sebo bino bye watuma mutabani wo okutukolako effujjo ne bannayuganda